ate nobana n'okola speech kyakati nti bwe twali omanyi abannaddiini baali baagala nzigalewo amakanisa g'abakayanja bakayanja mbawere kati kayanja n'akwata akantu ke kamu n'akateeka ku TV ye channel 44 kankabazannyire mulaba bannaddiini abo bakafiruuni baali baagala batuwere naye Museveni ye musajja waffe mumulabiranga ddala. It's a campaign ploy. Simanyi bw'oba totegeera mbuulira nkufuna bulungi. Listen, nkugambye cases mmeka abantu zibalopa ku poliisi nebula obujulizi ne investigating neeyita nebula obujulizi bameka be bakwata nti owadde poliisi amawulire ag'obulimba. Does police demystify each and every case nga waliwo n'omusango ogwa omugone yali akulira yani Kayiira poliisi yali good mystifying Andrew Felix Kawesi poliisi yali ezudde abatta Kirumira afande Kirumira poliisi yali ezudde abatta Kirumira simanyi kuwulira John Kagezi bakwata bano ne bakwata bano ne bakwata bano ne bamaliriza kati tebakutte ate omulino no simanyi afande nti kwegamba tuli awo. Do they ever arrest and prosecute ensure prosecution eyaba abawo obujulizi abalopa emisango ku poliisi neremu ginoonyerezaako okufuna obujulizi bonna babawabira? Why is it that mu Pastor Kayanja's sodomic cases police simple ebisiyaga ebibikkako negulawo okuwa poliisi amawulire ogw'obulimba oba sikyo okwonoona erinnya ly'omusumba Kayanja? Nze gwe ngamba nti abaana abali ebisiyaga naye olw'okuba mukwano gwe ye President Yoweri Kaguta Museveni gwe balowooza nti yenenyezza ekkololo nga n'omusiyazi waali ye crusade ki ng'onoonya batuukirivu kusabira ggwanga omusiyazi omuyise omufere omuyise mwenna mugenda kusaba biki? Gwe naawe nkukiriza nti wabaddewo okwetonda. Now Matthew 6 akugambye tusonyiwe ebyonono byaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona totutwala mu kkemebwa niyo tulokole mububi nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe. So President waffe Museveni nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe bonna abasibiddwa n'abo bonna abakaaba injustice naye nga ekireese injustice order from above. Ontegedde bulungi? Order from above over our state house. Order from above agambye nti ono tumukwate. Order from agambye nti tetumuwa bbeyi. Order from above agamba nti lino etteeka erya UPDF Act lirina okuyita kubanga tulina be tulina okusiba ate bwe tutaliisa mangu kati bona n'okwata n'essente z'omuwa omusolo miliyoni 10 n'oziwaayo nti nabawadde bebadiriza. Squandering taxpayers money nga malwaliro temuli ddagala. Nabadde mpulira omulamuzi Irene Mulyagonja nga akaaba n'atwala omwami we mwaye ekike neyeesanga biru tagisobola n'addukira ensambya mu bakatuliki n'emugobayo. Yalowooza nti awuwo banaamuwuliza yagenda okwesanga ng'ate eri kiraasi siye n'aganza omulamuzi ate tandika okuba masiikini nsabirize ssente n'addukayo n'amuteeka emula ng'ate ensambya ali wasi. Nsambya afuna ssente z'omuwa omusolo. Nsambya amalwaliro gonna ago agagundi aga churches agali ku musingi gafuna ssente okuva mu gavumenti, gafuna eddagala okuva mu gavumenti. Naye ate price charges zaago ziri exorbitant. Yes. Ojjukira omusajja gwe baasibira gwe baalemwa okuta ensambya baagala ssente final abatwala mu banka bamugamba agende mu banka bamutwalira mu motoka mu wheelchair n'agende wa manager agiyeyo ssente ze era yasasula biru ate n'okufa n'afa. Kati ani amusse? Isn't it the system eteteekawo proper Medicare system oba proper healthcare system who presides over it era gwe twandivunaanye olw'abantu abafu? Ye President mwene 2 amututte Mulago. Omulamuzi Mulyagonja agambye Mulago is just a monument. Si ddwaliro
tinekano wadde banne bamulamba stins bamukubye ne bagamba nsooka otunulire nammwe ekitongole ekiramuzi ekifaanana naye nga ye spoke her heart n'obulumi tinali ndowooza nti yeneeberayo ku butebenkevu naye teri era omulwadde yamaliriza amugjeeyo amuziza mu Mukwaya hospital ewa mwami Kiwanuka Dr. Kiwanuka okakana ng'afudde amaziga teyagakaabi. Who presides over a murderous system eya health care? Timalwaliro mulimu ebitanda temuli ddagala temuli bikozesebwa. Private hospital ebeera etya na buli kyuma ekikola nga government hospital terina. What are you apologizing for? Tunuulira omuvubuka eyafiiridde mu ddwaliro ly'e Mengo hospital esaba obukadde 6 simanyi mu buna. Poor family banonyezaako 25 ne babuwaayo nti twagala zonna. This is a Christian hospital built on the foundation of the Anglican Church. We have done a clarifying that issue was resolved. Ebijogerwako ya bulimba bavudde ejo ne issuing a statement. Milioni 6 bazisasudde bazibasonyiye. Even where there is ekinuma nti amalwaliro gano aga missions abakkiriza basonda ssente era ne bagamba ino endobolo egenda wa ku malwaliro. 2 government egateekamu ssente. 3 ba patients nabo basasula ssente exorbitantly nga ssente zaayo zisinga neza private clinics ez'abantu ababulijjo ne batuuka n'okukwata emirambo. Mukwano gwe Reverend Isaac Bakka mawulire muno mukyalo we bamukwatira Mengo bamulongoosa ne bamukwatirayo Mengo baagala ssente n'abagamba ndi Reverend ne kola yino we don't mind about your kola tozitulaga what we want is the money. How can money be more valuable than human life? President yenenyeza fine nkulaze okwenenya bwoba weenenya kutandikira mu mutima. Repentance stems from the heart, not from the documents, the papers nti katusoma wano. Ekyokubiri baba babudde enjiri ne bagiwulira yamaze eddakiika mmeka script yavuddewa gye baasomye kitegeeza kino ekintu bazze bakibawadde kati mumanyi okuddisa abantu bano mujja kiso tugenda kisoma bano anti bannayuganda baagala nnyo okuwulira Katonda okumanya bannayuganda baagala nnyo okuwulira. Nabadde nva Jinja twagenza okuziika mukodomi waffe Seka Rukundo yafudde era naye sister we Patience yabadde annyonnyola n'aga nti baamutwalanga mu ddwaliro main hospital Jinja naye nga ebuzibu bajja kugamba leeta kino ate kino tekiriiwo. Kati n'ekiro ku ssaawa 9 nga akema ssaawa 11 nga talina bwamutwala paka bagenza omutuusa nga yafudde sukaali owa wansi yasse to 0 ne bamuwa ku resuscitation nadda to 1 naye teyasobodde kimeeking nafa twamuziise. Naye bwolaba ensinda Medicare, Mulyagonja health care, Mengo health care. Who presides over it? His Excellency the President. Yetonze lwekyo nti amalwaliro monuments Mulyagonja ze yayogerako yetonze eki. Now kugambye Bible egamba nga tonnasaba kusonyiyibwa sooka osonyiwe. Kiza Besigye bali bweru babatadde. Katugende mu Luke 19. Omanyi leero mbuzizza ekintu ng'ate nina okutaganjula Bibuliyo Bayibuli nina okukola ki okugitaganjula. Tugende mu Matthew mu Luke chapter 19. Luke 19 mulimu omusajja bamuyita Zakayo. Akayimbo kamanyi Zakayo muwoza, Zakayo muwoza, ali ku muti, oli ku muti, Yesu akuyita, Yesu akuyita, kamangu, kamangu. Zakayo yali musajja mumpi naye nga muwoza wa musolo. Nga buli sente zasoloza zonna asooka kwerowoozaako ne ttiimu ye Abaroma. Yesu bwajja
nagani yani ono nange njagala okumulaba nkooye ebibi bimpitiriddeko. Yalinnya muti musikamooli. Yesu amulengera amugamba kama. Zakayo bwakka. Nagani mukama wange nga ndi mwonoonyi. Kati abantu batandika okomplaininga naye Yesu naye akola ensobi. Ali atya n'omuwooza. Kuba yamugamba kale era obulokozi buyingidde mu nnyumba yo. This is the story. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector. Yakulira Uganda Revenue Authority. Ye chief tax collector. Yes. Yali ku muti ayagala okulaba ki? Kankuwe kino. Tax collector bw'acollectinga omusolo alina enkizo. Agamba parliament, agamba state, tyowange nti nze abakozi bennina twagala obuwumbi 85 okwejjanja. Ye Uganda Revenue Authority. Yate tulina okujjanjaba bannayuganda bonna under the National Referral Healthcare System. Ja abo tetubafaako bano be batusololeza sente. Abo tubawe bannayuganda bonna tubawe biliyoni 75 zijja bamala. Si ye budget. Yes. Biliyoni 75 ze batadde mulamu. Ate ffe ffe tuli president, ministers, PSCs, executive yonna nebeero sifayi bonna abo tujja kujjanjabirwa nga wetwagala. Budget yaffe eri classified. Babajjanjabirawa abagala Sweden gye bagenda, abagala Germany gye bagenda, abagala India gye bagenda, oba oyagala mu America gy'ogenda. Kyobola basaamu kuteesa ye bwe yalwala ate alinayo neziri ezagundi ani enhas ayina ndi zino zaakoze emyaka 4 nga yakikirira Sembabule. Yagenda Germany ne government nemuteerako. Bwatuuka Germany ne bamujjanjaba. Mu kifo ky'okuzimba eddwaliro ewaabwe Sembabule gyamaze emyaka 4 ng'eddwaliro liri tatters. Yazimbye ekkanisa. Kuba mwe muli banne abawuddiisa abantu nti bano mubagambe nti obulwadde muzimu baakuloga. Ezo sente tuzirye. As long as government cares not about the healthcare system ey'abannayuganda, kitegeeza eri bedfero ne bannaddiini abawuddiisa abantu nti ogwo muzimu, eryo ddogo, ago mayembe, eryo ttalo, ebyo biteega. Tugoba omuzimu. Olaba n'obwavu baguyita obuzimu. Kati bannaddiini abo bazimbidde ekkanisa. Bannasembabule basinga kwetaaga kkanisa oba ddwaliro. Tulinayo omukadde waffe yalina ebizibu alwadde. Sembabule baalemu ne bamusindika e Masaka ng'emitwalo 2 tagalina. Ekisooka kweyongeddeko distance. Ekyokubiri goodies bagenda obukola scans na biki Sembabule tebasobola zikola. Now, who heads that system? Etta abantu. Aren't we our brothers keepers? Kati kitegeeza tulina bakayini. Am I my brother's keeper? Nze nkoze ogwange kansome ekiwandi. Where is Abe wamunteresa wamunkwasa? Nakuwa obuvunaanyizibwa okulaba nti ajjanjabibwa. So sorry. Zebyo tebinkwatako. Ze banziyanjabira America, banziyanjabira Canada, banziyanjabira Germany. Bonna oba opposition oba government namboze bwe yalwala tujjukira olunana baalumu agende yebadirise mu America ne baawe bakireke. Kyokka ne baakiikirira eddwaliro intataze. Kati no bagende balwalire wali mu Church of Uganda e Mukono. Olabe biiri. Nanti biiri oziraba. Emirambo bagikwate. Era abantu mmwe abalonzi bannairwe munaazuukuka ne mutegeera nti bano abantu babazannyira ku bwongo syndicate. Tubatunuze mu Katonda naye nga bwe tubanyunyunta. Bannaddiini bwe banaakola ebikolobero nja bakavaringa. Nange bajja kunnyambanga okuwuddisa abantu nti gwe walabyeko ye mwana. Now, President yenenyeza. Tugende mu Matthew 19. Luke 19. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was very rich. Nga mugagga nnyo.
mwalimu Zakayo omuwooza yewa revenue authority nga mugagga nnyo, and he sought to see who Jesus was. Ne yeegomba okulaba Yesu yaani, but he could not because of the crowd. Naye nga tasobola olw'ekibinja ky'abantu ekyali kikuŋŋaanye, for he was of short stature, kubanga yali mumpi. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree. N'olwekyo yadduka n'alinnya mu muti omusikamooli to see him, amulabe, for he was going to pass that way. Kuba yali agenda kuyita eyo. Jesus is passing that way, that way, that way. So Zakayo adduka kubanga Yesu agenda kuyita eyo. And when Jesus came to the place, Yesu yatuuka mu kifo ekyo, he looked up and saw him. N'atunula waggulu n'amulaba and said to him, n'amugamba, Zakayo, make haste and come down. Yanguwa kamangu, for today I must stay at your house. Kubanga olwaleero nina okusula ewuwo. So he made haste and came down. N'adduka mangu n'ava ku muti n'akka, and received him joyfully. N'amwaniriza n'essanyu. But when they saw it, naye abantu bwe baakiraba, they all complained, ne beemulugunya, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Agenza ali n'omusajja gwe tumanyi nti mwonoonyi, tax collector, omuwoza w'omusolo, ali ruthless. Njagala okubimu akafaananyi k'omuwoza w'omusolo. Yali abaddeko n'ekisa. Abagagga bangi ekibaabiza misolo. Ani agisolooza? Uganda Revenue Authority. Ku bujjanjabi baabawadde obuwumbi 88. National Referral ekulira omukyala Yebyanyima. Yes. Yebyanyima omukyala. Doctor. Bagiwadde obuwumbi 75. Kati ubulemu mukyala Byanyima omusawo nti teri kintu. Mufo ky'okubulaminga Parliament, mufo ky'okubulaminga President waffe Museveni agenda kwetonda emirundi ena. Okuba nti bannayuganda are not his primary concern. Healthcare system is not his primary concern. Kati tumusonyiwe ki? Yeenenya biki bye tumusonyiwa? Okwenenya kwe tokutwala. Zakayo agenda maaso n'agamba bw'ati. When people complain, abantu bemulugunya, Zakayo asse agamba bw'ati. Then Zakayo stood and said to the Lord. Zakayo n'ayimira n'agamba Mukama, n'agamba Omulokozi, look Lord, laba Mukama wange, I give half of my goods to the poor. I give half of my riches to the poor. Okay. President aina famu eyekisozi. Akutte hafu n'agigabira abanaku. Kwekwene. Kuba tolooza kwogera bwogezi bigambo. Zakayo says, I give half of my riches to the poor. Basibe ekkubo every now and then. Waliwo balisibye nga n'ambulance eyita n'akuba naye nga n'oli talina gy'alaga, oba omulwadde atuuse oba afudde, Katonda y'amanyi ebwayise. Mbadde nkomawo. Oba omulwadde afudde oba awonye, Katonda y'akola ki? How many people die nga balinda convoy ya president eyitewo? How many lose business nga balinda convoy ya president eyitewo? Nabadde ndowooza nti yeenenyeza tebagenda kuddamu kusiba makubo. Naye baagasibye. Kati yeenenyeza biki? Omanyi kye bayita humility. Mu kwenenya mubeeramu okwetoowaza, mubeeramu okukkakkana, mubeeramu amampaati okugakwata okugateeka ebbali. Naye pulezidenti waffe bw'abanga akyalina amampaati ekkubo balikkala, olwo aba yeetonze biki? Ng'abalwadde basobola okufiira mu ambulance kubanga emergency route teriiwo, basibye. Wamala ojja wamale omukwate, at least oteekeyo ka story ofuneyo $200. Osanze mala gambye nti wategede no you've come late, sirina buddebu. Ebintu bikoze eki? Ekkubo baalisibye. How many people are grieving and crying because of the system? Ojjukira baatuwa ssente za COVID-19 biliyoni emu. Ozijjukira? Ze baatuwa ne baga nti ezimu zigenze walimu ani
akamwesi. Where did that money go? What did it do? Nga baali bazirese abantu baweebwe emmere, wafuna emmere emirundi emeka ey'obwerere. $1 billion zaalagawa, kyokka nga ate ebbanja tulina zisasula kubanga tezaali free. Amafuta baagavumbula, bwe baagasumulula nga bataddemu pipes nti amafuta gaakugase, baatekako kufulu ntegaddamu kufusumululu. Uganda ebeera etya ku lisiti y'amawanga aga-exportinga crude oil, kyokka nga n'ettono lya oil tetulirabako. Akati wamala, sometimes you need logic. Nze nzikiririza in faith with reason. And Christianity is logical. The Bible is logic. It flows. It allows questioning. Yes. Blind faith teriyo. Yakivula Museveni ayagala nnyo bannaddiini be nabadde mu kuziika emukono ejjinja nenasanze abanaku nga batambula bolekedde Namugongo. Nabadde njagala okukubira ogendeko okukuba okwate ku bifaananyi weebuuze baabagagga bali ludda wa bannaddiini abazze n'abantu bano bo baluwa bo batambulira mu mamoto bagendagendayo nga bbiri basuleyo transit ate bamalize bafuna allowances zaabwe. Government yataddemu billions e Namugongo. Abatambuze ebigere bagenda nabo bagenda bajja mu ssente. And at the end of the day abamu bajja kulemerayo. Tomanyi nti buli Namugongo lw'ebeerayo poliisi egamba ne mutuyambe abantu bano baddeyo. Kyokka nga babasolozezaamu ssente. Tewali na kugamba ti ku ssente ze baasonze ne gavumenti ze yatuwadde tukole provision bano abalemera wano tubazzeeyo. Kyaki tebigikwatako. Kati wekiba nti abali ruthless bebasabira abali ruthless ne bakkiriza ne repentance diyo yabadde repentance nzaawumba neewuunya. Zakayo yagamba, look my Lord, I pay half of my riches, I give half of my riches to the poor. Abanaku abaavu mbawa half of my riches. Museveni yagabye eki kati kamutwale okay yeetonze nga Zakayo naye yagabye eki kiki eyaddiza abaavu bwe tuba tunoonya abagagga Museveni omugjamu agambe nti faamu y'ekisozi njigabidde abaavu zino kino nzigabidde bino naye alina ente tomooni bizinesi simanyi oba ebimu bye babateekako bituufu oba si bituufu naye bw'ogenda okulaba kumpi byonna eggwanga lyaffe aligabudde mu bayindi. Abayindi bajja ne Katonda waabwe kati weenenyeza ekkololo naye eggwanga oliwaddeyo. Abayindi bajja wano ne bukatonda bwabwe. Yet Uganda is a country which is predominantly Christian, mulimu n'abalokole, mwalawo omulokole, naye eggwanga oligabudde abagwira bannansi beeryankuta abalala mu gavumenti ebawaddeyo batundibwe mu buddu, abafiiriddeyo, abakaabirayo, abeevuma bebaggyemu ebyomunda. All those mismanaging the economy has brought all this. Emyaka na wamala, no job creation. Basooka tujjako bakola currency reform ne bajjako ne 30% ku miliyoni emu nga bakuwa siringi kasanvu. Emitwalo 9,913 ezo gavumenti n'ezitwala eya Museveni. Ekyo kye yeetonda. Kyokka today emiliyoni emu kye yagulanga then. Yes. Olwaleero miliyoni emu tekigula. Okimanyi? Bakyusa ssente 1987 currency reform. Dola yali ku siringi oba zaali mekasi kyajjuke naye zaali ntono nnyo. Era nga bagamba ssente ya Uganda efuuse $1. Kilo y'ennyama siringi 5.
zize zirinya kati kilo y'ennyama mitwalo emeka ebiri mitwalo emeka ekitegeeza mu kakadde ka leero ofunamu kilo mmeka 5 ez'ennyama si bwe kiri kilo 5 ez'ennyama mu kakadde ka luli wali seba ogulamu ente eziwera. Is the economy better or worse? Era kati ekimu ku biwuddisa ze ndongo za church owange tugende ku entertainment genda mu church oba bujingo yagenda okulimba obani yagenda okulimba osekemu omala oddeeka. Now nkugambye principle repentance stems from the heart. Biflowinga tebabiwandiika si script gyokwata nti ogenda kufulowinga bwoti odde ku kino mubisoma n'okusitagalinga musitagalinga. 2. Repentance is accompanied by works. You must forgive before you are forgiven. Olina kusooka kusonyiwa osaba ekisonyiwa niyo obusungu bw'olina ne court martial gizizaawo within 1 week. Kitegeeza bw'ogenda okusiba ate entoko obuswandi bw'olina ne nalukoola bw'aba yakubba you can decide to let go. Old friends can meet. Basiraamu basabira muzikiti o how sure are you ti obululu bwonna omutwalo gumu mwaka 6 bwali bwa Nambi obutabalu ye ani yabusamba lwaki ovunaana olwo titebwabali. Now Zakayo bw'amala okugamba nti ebintu byange ebyobugagga byange ekitundu ku byo half of it mbiwa abaavu n'ayongerako kino owulira. And if I've taken anything from anyone by false accusation I restore fourfold. Era bwemba n'ekintu kyonna kyenatwala naye nga mpita mu bukulupya mu bulabbayi mu bulyake ngenda kukizaawo emirundi 4. Kitegeeza Zakayo yali amaliridde waakiri ayavuwale nenga tasigaza bbanja ayavuwale nenga tasigaza ki mu 2:26 kooti bwe yalangirira nti obululu bwabbibwa n'ebyavuddemu tebikyusa nnyo kati yandigendi ba 19 obululu bwabbibwa luli kati nsazeewo obwa president mbutadde kubanga nina record ey'okubba obululu yabutadde. It's more of the same. How many people are complaining? Lindako kooti neesala neegamba nti bino bigobererwe mu kulonda okujja bimeke byali bikyusiddwa bimeke byali bikyusiddwa kakati ne bazimba eddwaliro ly'e Lubowa lyo likka mu ttaka Mulago yeetaaga baliwadde billions 667. Mulago bagiwa billion 75 ejjanjabe bannayuganda. Is that fair? Is that fair? Is that fair? I'm sure there's nothing we can do. I'm sure there is something we can do to change the destiny of our country. I am sure. Is that fair? National referral byanyima gyakulira eri supposed okujjanjaba gwe munkuseere munnange mpale enywera muguwa omuntu wa bulijjo obuwumbi 75 about that. Uganda Revenue Authority abasoloza emisolo ze bagenda okulya obuwumbi 85 oba 88. Now ate the chosen few ezabwe classified budget MP oba yagala kumujjanjabirawa alina okugenda. President, cabinet bonna balina okugenda gye baagala okubajjanjaba. Zakayo agamba byetufi ate ne bagenda okubajjanjaba ate ne bafissa ssente ze babawadde. Ojjukira Ssegirinya bwe yalwalira e Nairobi n'abagenda omulaba ne basaba ssente ne bazibawa nga bazimanyi nti ssente ezo
zagenda eri naye ne batagenda bimala kwabika nti ate ne zino zizizza olusinga tebyafuluma obwo bukuluppya bwe buti. If you preside over a corrupt system, bw'oba ogenda kwenenya nayo gireete naye emenyeko bagambe tekyali kubba abba kalabba. Naye you preside over thieves, ne babbeeza eddagala, ne babbeeza emmere, ne babbeeza kyogamu, ne babbeeza covid, ne babbeeza enguudo, ne babbeeza amasannyalaze, ne babbeeza amazzi, ne babbeeza amalagala, ne babbeeza. So apology oba repentance ekwata kuti kati abantu babagamba babasalira omutwe bagamba bannadini kati ffe bwe tuba tubabbeeni mweyo mubagambe nti obwavu muzimu, and people believe nti obwavu muzimu bakeera gugoba buli lwakusatu babanaaza ebigere, abasumba banaaza ebigere basiiga amafuta, and people cannot understand nti look, this is a syndicate eri presided over. Kati president yeetonze ababbi abakutte genda mpola igigi lifestyle audit ababbi bano bajja kudduka bazitwala ebweru, naye ennaku gye tulina n'okukyawa gavumenti okuliwo lwakubanga nti gavumenti tekoze kyetekwa kukola. Why can't you put things on course? 40 years apology yaki mu kwetonda mu repentance eri true and biblical mulimu kye tuyita restitution. Restitution. Abaganda mu Luweero ebintu byabwe babibba, ente zagenda, mayumba gasaanawo, buli kimu kyonna. Actually abaaliwo bangi battibwa n'omusaayi gwabwe ne guyiika, obuwanga gye buli. This is not theory, this is not fiction. Obuwanga gye buli. Close to 1 million people lost their lives. Restitution eri luddawa, ente ezaalibwa, emmere eyayonoonebwa. Bannaluweero bankuseere era neewunya bannabyabufuzi ab'eluweero. Omanyi tuli nabo ku forum, tuliko forum gikobantike eya Luweero, ne bw'obagamba they are so obsessed with kugenda mu parliament. Singa nalina obuyinza nandiweza ebyobufuzi. Amakulu olabagaggwawo dda. Totally useless. Temuli. Abandi badde batwana ne bagamba nedda. Why don't we lobby for our people? Kisoboka kityo okuba nti olutalo lwalwanibwa wano ne lutuusa gavumenti muyinza, naye over the years Luweero temuli mazzi gatuuka mu byalo nti buli muntu alina running water, abagalina batono. 2 masannyalaze bagalaba bulabi, kintu kifamukiremu kama waggulu, kiikyo kitambulira waya zitambula, naye ne we ziyita tebasobola gayingira. Ate abalala abagaagala distance nnene tebasobola gafa. Naye nga teebereza Luweero ajjudde nzizi, ajjudde migga. Tosobola gamba nti ngenda kusikira abantu ba Luweero mazzi, teweetaga na gajja Kampala. Era eriyo emigga egimala, eriyo Lumansi, eriyo Mayanja, eriyo Kafu, eriyo Sezibwa, egyo nagiyita omwo Waliniya, eriyo n'obugagga buli kikomo otuuka mulimu amazzi. Singa tubadde na musajja waffe ono wa Burkina Faso laga nti buli kyalo nkitaddeko pampu mufuna amazzi agajjeewa. Sebo, Your Excellency, what are you apologizing for? What have you done? Ez'amazzi ziriiriddwa kyoyagala otugamba, z'amasannyalaze zoyagala otugamba, za nguudo zoyagala otugamba, za ntindo zoyagala otugamba, z'amalwaliro, kubanga n'amalwaliro gennyini are in dilapidated states. Amasomero same story, bonna basome abasomera miti. N'obeera ne audacity egamba abantu abazadde temuwaayo ssente mu UPE, tubawa ssente ne mubawa 10,000 mmeka buli mwana oba 10,400, kale ne bwoba nti obawa 5,000 naye ng'oddira beemupi n'obawa obukadde 10,000 beekubeko enfuufu. Naye ng'omwana agenda okusoma afuuke eggwenkya oyagala mmuteeka mu 10,000.
kyokka n'ogamba n'abazadde temuwaayo ssente ekitegeeza oyagala abaana baabwe bagube. What are you apologizing for? Mu kwetonda mubeera mu restitution, okuzza oba okugatta ntanzi. Teweetaaga na kulagirwa kubanga okimanyi bannaluweero beetaaga ssente. Amasomero amayumba gaabwe wagakola ki? Wagasaanyaawo. Ebisolo byabwe mwabirya. So Museveni, what are you apologizing for? Principles itegedde restitution. Ebintu zaakayo bye yali abbye yali ready okubizzaayo. Eza penalty zinaava mu ttaka. Kakati simanyi how people understand. Naye to me biblically Museveni has not repented. His Excellency and the First Lady have not repented. Naye kyemmanyi nti that is political gimmicking. Ali mu byabufuzi. Bwe baalabye tugenda mu kalulu ne bakola omupango muwala waabwe akola olukuŋŋaana enkololo ayite afuuke mugatta bantu, ayite Abangilikani, ayite Abapentekote n'Abasiyazi baabaddeyo, Kayanja yabaddeyo. Kakati okwetonda simanyi omanyi kye bayita okwetonda. Bw'oba oyagala sanity, bw'oba oyagala sanctity, bw'oba oyagala purity, aye tosobola kuyita Musiyazi naye najja n'atuula mu lukiiko lwakwe. Ye Kayanja yeenenyerezaawo keesi eri mu kkooti, yandige nti Museveni nga bwe yeenenyeza nange kanenenye, abaana be nasiba nange nsazeewo mbasumulule. That is restitution. Restoration. Omuntu omuzza mu kifo we yali nga tonnamukolako kikolobero. Lindako yagambye yeenenyeza naddala abantu ba Buganda. Okay. Naddala abantu ba Buganda akakadde kafe Luweero, fine. Buganda terina kye yafuna mu lutalo lwa Luweero okugyawo kwonoonera ebyalo, fine. Kakati ate abeekasese omumbere General promoted. General ajiddwa mmaji ate mulokole Musumba mulamba. Kakati simanyi how are the Rwenzururus feeling abaafiirwa abantu ba kati president yeto? How about Mukula? Massa, yeah. Mukula, the trade. How about people of the north? Abasajja ne batuuka ne ku point n'abakazi okuba nti bakyalina mulimu gw'ekkola okujjako okwegadanga mu busiisira nga n'abaana balaba beegadanga misana. And that's why there is a population explosion mu north. Naye abaana abo babazadde naye tebasoma, tebakola ki? Abantu abali desperate bayitirivu. Kyokka abatunula ne bagamba nti abatubba bagula bazimba magolofa, abatubba bakoze kino, abatubba balina bino. Yeenenyeza lwa presiding over a thieving system oba a killer system, a tormenting system. Yeenenyeza ati bw'otunuulira principles eziri ku kwenenya okwa Bayibuli olabyemu okwenenya okkololo oba okyasiribwa liddeeri nti yeenenyeza. Oweekitiibwa president, bwe kiba kituufu nti wabadde weenenya, okwenenya kutandika kufulowinga kuva mu mutima tebakusoma busomi ku lupapula. Number 2, nga tonnaba kusaba tukusonyiwe olina okusonyiwa. N'olwekyo kwata bannabyabufuzi bonna nga bakulemberwamu retired Colonel Dr. Kizza Besigye bonna obadde. Secondly, gyaba civilian mu court martial etteeka eryayisiddwa ery'ekimpatiira mu wiiki emu okusibira abantu ababulijjo okubawozesa mu kooti z'amagye, ng'ate ne kooti eza bulijjo ziwozesa murder, ziwozesa treason, ziwozesa every case, ziwozesa terrorism. Tulina anti-corruption court, tulina international crimes tribunal, tulina tewaliwo case etesobola kuwolezebwa muli. Kati bannabyabufuzi obatwala otya eri?
eteekera still n'oliza nti oyagala abantu ababulijjo batwalibwe mu kkooti ezo bawozesebwe. Kitegeeza you are acting against the will of the people. 2, you are personally abrogating the constitution. Constitution ekikutte ogisaana. Constitution says power belongs to the people. Kati you say power belongs to you and to those you ally with, who ally with you. So manya tugenda ku nsonga ya European Union. Okitegedde bulungi. Yes, wakitegedde bulungi. President yenenyeza tannaba kwenenya. Ekyokubiri, restore. Tosobola kuddira ggwanga ly'abannansi noddira bagwira n'obajjuza wano. Abaana baffe basomye tebalina mirimu. Abaginoonya tebagiraba. Kyovula abangi buli omu ali awo batakula mitwe batandise kutandika makanisa na mizigiti. Basoloze ssente. Nabo bafuuke bazaakayo. And at the end of the day, bwe tuba nga tetulina productivity egenda kuyamba ggwanga, ssente bano ze bakola bazitwala bweru. Ne baleeta bukatonda bwabwe. Bakatonda Abachina balina bakatonda bameka naliko e Singapore. Olunaku lwa dragon olumanyi. Tibo basinza ki dragon. Naye olwo olunaku bakiteeka ku loole kirukulula na babirole babigattanga ne balyoka bakisika nenga ono katonda ono wa mikisa ono wa ngalo ono wa liiso ono wa nnyindo ono wa bigere ono wa abaana ono wa ssente ono wa mabanja ono wa kino kagamba balina bakatonda bayitirivu kati abo wadde economy ssente bazisoloza ne bazitwala ebipalati byabwe ebipali byabwe byonna babireka wano. And at the end of the day bajja wano sente bazijjawo baleka bannayuganda beeyaguza luyo. Economy abagwira abazungu abadaaki abakozi ba apartheid n'obagabula economy through omulimi asinga noddira simanyi vision ye promoting ekyo eggwanga ne baliwaayo nga balaba emmere eva bweru. Abannayuganda abaalimanga emmere tetukyali self-sustaining mu mmere kati currently kasoli gwe tulina ava Tanzania. Noddira economy emaamirwe foreign products. Ennyanya ziva Kenya, butungulu buva Kenya, obumonde buva Kenya, kasoli ava Tanzania, ava Zambia. What do we have to offer ng'eggwanga? Dilapidation. Tina abalwala tebasobola kujjanjabirwa wano. Wabula the chosen class mwe muli the politic, the executive ne bano banaabwe bakozesa executive legislature bajjanjabirwa bweru. Judiciary yandibadde ebakomako the third arm of government ate yo tebagiwa ssente zebeewa. Tobola bayiriri mu lyagonja yakukulumye n'obulumi. Naye kansubire nti ku luno essiga eddamuzi nayo lijja kwenyanyamula likwata ababbi nga gwe bakwata tebamuta libasibe bakuleesa obbi obumbi bumeka nti bubiri bakusibe erozi sesemu naye tebabatwalayo ne babeebasaako eruzira ate ne babajjayo ne babawa beiru eventually keesi gyefiira tomanyi nayo bannamuju si enamuju namuju nakola ne pate Anita Amongo n'agenda jadaga ono mumwongera akalulu kuba ye bwabba abaleetera. And that is the system. What is His Excellency apologizing for? Restore, restitution. Abo bakwata obagalire bannamuju. People grieving and crying. Tebafuna bujjanjabi, tebafuna essentials. Obwavu bubatta. Economy batuga. Strangling. Foreigners are enjoying what Ugandans should be enjoying. President, tuneetonda. Biblical principle zikulemye. So matugenda ku nsonga ya European Union. What do you see beyond what meets an eye? Twalabya Andrew Mwenda alina abazungu akayana nabo nti they should stop okweyingiriza mu nsonga za Uganda. Bannayuganda beebuuza who is Andrew Mwenda? Sijja kwogera ku Andrew Mwenda kuba muganda wokimanyi mujaasi yali aduumira operation Shujja e Congo. Era Andrew Mwenda yayambala combat mu nnyonyi baamukwatako ne bamuvunaana
kati yabadde ne military attire walaba bamuvunaana abanuupu nno bo bambala bya redi ne bakuba emigo ne babatwala mu court martial ne bateekako obukofiira ne bateekako obustars nga n'abasecurity babyambala tebabavunaana naye bano abanuupu bakazi batu ne basajja batu lwakuba bakola ziparedi za afande ebitaliiyo nabo beegezaamu babakwata ne babateeka mu court martial. Andrew Mwenda walabako nga bamuteeka mu court martial tyayambala atya military attire. Kati Andrew Mwenda is in a class of his own. Kyobalabanga mu ggwanga mulimu lwenjogera nti mulimu abantu part of the chosen lot teboogera naye balina privilege gwezotolina tosobola kweyita Andrew Mwenda era togenda kukufaanana wesigala ng'oli wammala ajje wambale n'ofuna kyoyagala n'ogenda. What does this show to a country like Uganda? Omuntu ng'oyo asobola okubeera mu meeting, doesn't hold any position. Gwe gw'omanyi nti talina position ali mwemuke movement tali mwemuke movement ani afuga wa wali olabye omujaasi afuguma n'awandiika zino muzita zaani zi tweets nga muwozi zawandiika wefunayo je naziwandiika olabo batasibire mu kooti martial netinyefuza tazisobola Katumba Wamala tazisobola buli jeno yina gwomanyi tazisobola okujjako ogwo muhozi Kainerugaba. Kati omuntu yenna ayagaliza muhozi Kainerugaba kitaawe yagamba bwati nze neewuunya abantu abalala bayingira amagye muhozi joined the army with a passion kyayagala era nange mwogira kyayagala abalala bayingira kuba muli tulina bajasi bangi mulimu bajja kuwagaza kukola sente but this one with a passion kati omujasi ali yawulira ati. So Andrew Mwenda mu capacity tomanyi who he is nokyo omukwata omwesonyi naye nkugamba kino weya abagwira bavaayo okwogera ku injustice babambalira naye bwe baba nga bawagira systems tebabanyega tebakola ki bavaayo okwogera ku ddembe lyo naye bavaayo okwogera ku human rights abuses nga babambalira naye bwe kiba nti tewali eryo balisirikidde babaagala bwe kiba nti kituufu abazungu bakyamu lwaki obawa ensi yaffe nti ambassador wa Germany yeetaba mu bikolwa ebyokusekeetera gavumenti. These are people, these are countries that fund Uganda. Yes. Nga mwe muli n'essente z'ebisiyaga ezijja wano ze baali beegaana nti tebaziramu. So baagala accountability. Tetukuwaza gula tear gas, tetukuwaza z'osolooza mu bantu z'ogulamu tear gas, z'ogulamu amasasi aye n'okozesa by'oguze ate n'otulugunya abantu. We've come to talk about it. Yali tobyogerako. Bw'oba toyagala babyogereko lekera okudibuda ssente ze bakuwa. Balina right okubuuza ssente zaabwe zikola ki. When they do n'obabuuza n'obaboggolera kyova olaba ye abitegeera yeetonze mangu ejjeraani sale yakimanyi ssente eziveeyo pitiri era we zitali Uganda ng'eggwanga naye ateteebereza nti beewola ssente nga almost 50% over 40% of the budget ate bagenda zisasuza amabanja ge baalye nga nibye baagalira tobirabako. Enguudo ze bakola zimala emyaka 3 nga zifa kyokka ebbanja libeewoze lyakusasula mu myaka 40 n'emyaka 3 likoze ki zifuna. What do you want me to say? Abazungu baddembe questioning human rights. Naye ate abazungu abo balaba balina kye bayita obuntu oba humanity. They want everyone to be humane. Abeere n'obuntu gw'oli obba otya ssente z'abalwadde ba siriimu n'osigala ng'okyali minisita nobeera ne audacity ebuuza omulamuzi weeyaweeyayo nga tulwana weeyaweeyayo nga twoteera embundu. Ask Justice Ogole
ask that? Justice Ogola, you ask him? Audacity Ogirina? Something has gone totally wrong. Where are you? Abazungu baddemba okubuuza era babuulize eddala ate baleme kukola ku kubuuza kubanga be bawadde abantu bano amaanyi. Yes, because that's where I find the double standards nti they are the ones bakolagana ne government bulungi nnyo for their own interest ate olumala ne bakulaga nti at the end of the day nti tebali nayo be baji empoweringa be bagikola batya be bagiteekamu amaanyi be bagiwa ssente be bagiwa kakati kiringa bw'obeera ne fandawo naye olunaku lw'oyogera ku kikyamu olunaku fanda lwayogera ku kikyamu nja kuta kyokka ate yakuba amasasi. Museveni advantage gy'alina amagye gaffe gali e Somalia Abamerika gye batuuka bamweguya lwakuteeka amagye ku ground, boots on the ground, gali e Congo bo baagalayo bya bugagga, ffe ebyobugagga tubyagala ayina okulaga amaanyi n'okuba nti amagye gali active tegasobola kulowooza ku bya Museveni aludde mu buyinza. Bo balabanga bafunye fever, ogende Congo bafune sente z'entalo, ogende Somalia bakwate ne kuba Somalia baagale ne kuba kazi Abasomali bazaala bakyotala, ebyo byonna babyagala. So as long as obataddeyo tebajja kuba n'ekyo kigayi aluddeko. Nenga abazungu baddembe, Andrew Mwenda si munnamawulire ngago era kadda ye mwali si yeeyo, connections ezaalina si zezo. Jjukira I think he's an uncle to Muhoozi, okijjukirako ekyo. So asobola okwogera gwayogerera amumanyi, ayinza okuba nga ye PR we ow'omu bantu bano ab'ebbali, nga wadde yandibadde mu military okubeera omwogezi we, naye amanyi bali kada yaabwe tebakisobola, kabeere n'ono asobola. Bulu n'akumatiza nti it is white, ye Andrew Mwenda ajja okumatiza nti sebe eyo gyolaba nti that is not blue, that is white. Nakugaslightinga bulungi byonna. So Andrew Mwenda alina that caliber, asobola okikola. Apology ya Jerusalem Sale ekomyawo sanity in terms of bilateral. Teyabadde nti yenenyeza ggwanga, wabula yayagadde tukamu nti Mutabani nja kwogera naye. Gosiro Mutabani he made a promise. Ade yakeetondo Mutabani ekiro n'ayongera. N'atweetinga. Kakati genda obuze Miriam Matembe yamanyi kyateekamu n'atweetinga. Okitegedde? So kakitegeeza nti omwana ali anirule. Kubanga ne gundi z'amagye tezimukwatako, statu y'amagye, mateeka g'amagye, code of conduct, ebyo byonna is above the law. Yet constitution egamba we are all subjects to the law. Fate ya Uganda eriddawa foreign policy eringa eyataaguka edda ku bukulembezi bwa President Museveni. Is he safe with one ebintu byakola when it comes to international relations, the Andrew Mwenda way, future way? But I think enkwatagana y'amawanga mangi nnyo tulaba egenzeeko ewo. Let me tell you, okimanyi social media is awash with that. Mfojja mu kiseera kino twandibadde tetutunuulira na tweet za Muhoozi, twandibadde tutunuulira nti 2026 bujja, what should be the election issues, what is going to be the contract between betulonda ne us. Twandibadde tukwogera kati ku healthcare system nga gye twatandikidde healthcare system bannayuganda ebasanyusa. Lwaki bwe mulwala mwe referrals tebabatwala Buyindi? Lwaki bali babatwala e Buyindi? Twagala president ku luno omukulembeze anaagamba tekyali munnabyabufuzi kujjanjabirwa bweru.
ffenna tufiire e Mulago, ffenna tufiire e Masaka. Ate n'ekirala munnabyabufuzi ng'akiikirira Maluzi, tewali nsonga emuleeta kujjanjabirwa Kampala ng'eriyo Maluzi, agende mu ddwaliro ly'e Maluzi bamujjanjabire eyo. Ajja kumekinga sure nti Maluzi eddwaliro lirikwa. Bali omunsi si ye minisita wa ICT yalwalira ewaabwe nga tewali ddwaliro wa Ekabale tebasobola mutwalayo mu terisobola. Waliwo eddwaliro Itosho Hospital tebasobola mutwalayo nalyo terisobola. Mbarara si ye Teaching Hospital erya science nalyo terisobola. Kati nga balina muleeta Kampala ne Mulago tesobola bamututtewa Nakasero Hospital. Lwaki? Ekitegeeza nti bannayuganda bo si bantu. Kati kuba mwaka akafaananyi omusajja alwalira ye gye yalwalira afiire eyo, Ow'Embarara afiire eyo, Lyantonde afiire eyo, Masaka afiire eyo, Sembabule afiire eyo. Kati jangu tuuka recently waliwo omukwano gwaffe yafiirwa muto muganda we yafa azaala. Bw'alumwa ne bamutwala mu ddwaliro, eddwaliro teririna bikola. Ne bamugamba nti mugende wali ku private hospital bajja kusobola okukikolako. Bwe muba temumututte awo then mumutwale eno bayitayo batya eri University y'Abakatuliki lw'e Masaka. Otegedde Nkozi bamutwale Nkozi. Naye kati okuba mu akafaananyi nga Nkozi wala bamutwala wali mu private, omwana bamugjeemu, omwana yalama, maama yafa. Why? Very very poor health care system. Mulyagonja yagambye Irene omulamuzi nti Mulago National Referral Hospital, simanyi specialized hospital, is just a monument. Kabe Mulago tya nawe tutwambulira buziina abo nammwe wammwe muli enguzi mukola kino na kino na kino. Mu kifo ky'ogamba nti okay katwongere, naye nga kanaaluzaala yakola budget etesobola kufeedinga Mulago. And you let Mulago is sprouting with private clinics, private hospitals ezeetoloddewo, then pharmacies omuguli bw'eddagala. Eggwanga oba olyagala tukola nze nagaana okunjigiriza patriotism. Ebyamwoyo mwoyo gwa ggwanga wabivaako. Onjigiriza ompotya kyotolina. Bw'ŋŋambe patriotism nga naawe togirina. Okutta obuyinza twaliire olina kulya wekkoosa okukkute. Nze ompa obukunkumu kabanzijanjabire Mulago ku bilioni 7.7 kyokka MPM akawumbi kalamba oluzanambozi bamumazeeko bilioni kukyatandika kubwa miko. Ne bano bonna baluto olina asalawo bamukube emiga agende Buyindi. Ntoga basalawo busazi babimanyi nti bagenda bibakola. Naye naakolera ddala Kasunda basi babimukole mu paliamenti veeno bano edi mutwe muveeko ngamba bano ba parliamentarian ndaba ebyo bye bakola bye baweesa ssente. Bankubye kati ngenda Buyindi mwami agenda kumperekera, nze mukyala wange yamperekera, bagebe batuuka eri akabozi tekanyuma. Bakazanyirika walungi so si mu bivundu by'e Uganda. Kakati bye balimu. Kakati if that is the way, then nze, to me I'm a voice for the weak, the poor, oppressed, disenfranchised and voiceless. Era sijja kulekera. Batiza naye mwami nti tukanyumizeeko wano tukanyumizeeko genda bakupa emigo batuwe sente tugende eri naye tukanyumizeeyo nga bagenda. Kati abo bagamba ki? Wali olabye MOP afuluma ku healthcare system ntinvumbi. Twandibadde tutunulira election issues, economy twagala ebeere mu mikono gy'Abannayuganda, mu mikono gy'abagwira.